wa National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ba members ba NEC, NESEC, protocol observed, basabone banyabo, nze Council Majera Nikazibwe. Ndi munnamateeka era mbadde mu mateeka okumala emyaka egisuuka 20. Nafunye essimu ewa Secretary General olunaku lw'eggulo ku ssaawa nga 4 nabadde Masaka, nyina offices e Kampala ne Masaka, nantegeeza nti muganda waffe Eddie Mutwe kisuubirwa nti yaleeteddwa e Masaka era nga tamanyidde ddala exactly wennyini muganda waffe waakuumiddwa oba we bamutadde. Nansaba nkwatagane ne Mwami Kibuuka Moses tugezeeko okunoonya wonna ewasoboka we tuyinza okuzuula Mwami Eddie Mutwe. Era bwe nawulidde essimu eyo ne mukakasa ne mugamba nti nga munnamateeka ngenda kukozesa connection zennyina n'obukugu okulaba nga tunoonya muganda waffe waali. Twatambudde ne tutuuka ku Central Police Station ne tubuuza abakulu bonna nga buli omu aseka busesi nti mwami Kazibwe bye mwogerako tetubimanyi. Mwami Mutwe Eddie Mutwe tabeerangako wano era tetumumanyi na waali. Ne tugenda ku Regional Police ne tubuuza abakulu ne batugamba tetumanyi waali era ne bye mwogera tetubimanyi. Tewali wadde ayina kuru yonna Mwami Sebuufu waali. Ne twongera ne tunoonya ne tukuba amasimu nga tetulabawo. Amawulire gagenda tutuukako oluvannyuma nti kirabika Mwami Eddie Mutwe ayinza okuba nga yateekeddwa mu barracks ey'e Kasijjagirwa. Amawulire ago bwe twagafunye basaba ne bannyabo nabadde ku bulindaala nga ndi ready ne nnyingira kooti ne nsooka ne mala okufulumamu ate ngenda okomawo nga tulaba drone n'emmotoka eya Mark X entono sarunika awamu n'emmotoka ya poliisi Kabangali nga ziyingira mu kooti. Bwe zayingidde mu kooti n'enzuluka emisinde ngezaako okuyingira okuddamu okuyingira ne banzigalira ebweru ne banga tolina wuyita ng'abasirikale bamaze okutusalako bagobye bannamawulire bonna tewali akkirizibwa kuyingira wano. Bamuyingiza ku ssaawa 7:4 mu budde obw'ekyemisana nga tewali mulamuzi ayinza kuba nga atudde mu kooti. Ne bamuyingiza ne bamujja mu mmotoka eya saloon nga bamukwatiridde nga Eddie Mutwe tasobola kutambula yekka, nga bamuwaniridde ayambadde nga bwe mwamulabye. Bamuyingiza mu kaduukulu akakooti gye bakuumira abasibe abagenda okusomerwa emisango mu maaso g'omulamuzi. Ne bamuyingiza mu kizimbe kya High Court. Ngezaako okulwana okulaba nga nnyingira kooti. Omusirikale ayitibwa Asiimwe n'angamba Kazibwe tolina woolaga. N'angamba naye sooka ondaga ebikwogerako. Ne nzijayo identity card zange ne munnyonnyola. N'agamba naye tebimala. Kazibwe ky'oba okola funa ebbaluwa mu buwandiike ng'eva wa Eddie Mutwe ng'akuwadde instructions oba ebiragiro ojja omukiikirire mu kooti. Ne ntunuulira omusajja wa poliisi Asiimwe nga simutegeera. Ne mugamba Mwami Asiimwe mu myaka gyonna gye ndi mu mateeka gye nkoze amateeka ekyo tekyogerwa. Omuntu yenna ayina eddembe lye okubeera ne munnamateeka we mu buli mbeera yonna nga tamaze muwandiikira bbaluwa. Nolwekyo nzikiriza nnyingire mu geeti ya High Court ŋŋende wali client wange. Mwami Asiimwe n'alema n'agamba afe tulina obusobozi bwonna kati gwe gyawo emmotoka yo gipaakinga eri vaawo wano toyingira. Ne mulemerako ne ŋŋamba ssebo osaaga nnyina okulemera wano. Ne nkuba essimu e Kampala mu kibiina kyaffe ekya Uganda Law Society. Nenkuba essimu nga njagala kwogera ne Vice President kubanga President waffe abadde ayinamu ensonga. Nengezaako okumufuna naye nga simufuna. Ne njogera ne CEO nanga katukubire abalamuzi oyingire mangu.
mu mwangu ddala nenfuna essimu y'omulamuzi nga maze okitegeera nti his worship Kaiza yagenda okubeera mu nsonga zino nenkuba essimu ne mugamba bansibidde wabweru wa gate n'agamba no oteeka okuyingira era sigenda kusoma charge nga tonaba kuyingira ne tukola ekisoboka n'asindika clerk ne tuyingira nenyingira nenzuruka emisinde olwo nga mwami Eddie Mutwe bamuyingizizza mu kooti ng'erimu abantu nga 6 bokka ng'ebweru yonna abasirikale beetooloddeyo nga tebaagala ekigendererwa kyabwe mwami Eddie Mutwe kumusomerwa misango nga waliwo munnamateeka nyingira mu kooti sanga Eddie Mutwe ali mu miranga akaaba tasobola kutuula bamutadde mu ketuyita akaduukulu oba kewaliise witness box nga tasobola kutuula katebe wabula nga waliwo foomu nga yeebaseeko bwebasi era olwayingidde bw'ati n'akuba omulanga n'agamba kanso jangu ontaasi ne mukwatako bwe nti ng'amaziga gamuyitamu n'aŋŋamba mwamikazi bwe mbonyeebonye njagala nkubuulire omulamuzi atudde Setatona atudde ne interpreter atudde nga balinza okusoma emisango baba bagenda okutandika okusoma emisango ngamba okitiibwa omulamuzi please lindako tosobola kusoma misango gino mpaamu eddakiika 5 I confer with my client mpulire kiki ngenda okugamba this is the first moment okumulaba okwogera naye omulamuzi nanzikiriza nenjogera ne Eddie Mutwe ng'amaziga gamuyitamu Eddie Mutwe baamukuba nnyo bamukuba nambuulira mu bigambo bye bino nangamba nti mwamikazi bw'abasajja okuva lwe bankwata bantwala mu nnyumba ennungi erabika nga ya muntu tebantwala ku poliisi tebantwala mu barakisi y'amagye bantwala mu nnyumba erabika obulungi naye ng'erina wansi basement ne bantwala okuva lwe nayingirawo nga ndi ku mpingo abasajja ne batandika okunkuba bakubyenze ne bava ne mukuba ne badda mu kkubiro n'endaajana nga mu nnyumba eri bateekako leediyo nereekaana nnyo nga Eddie Mutwe buli lwalaajana tewali ayinza kuwulira wadde omu omuliraano tayinza kuwulira ne bamukuba nga bamukubisa solido okuviira ddala mu bibatu by'ebigere bamukuba ebigere ebibatu ne bizimba era Eddie Mutwe bale tasobola kulinnya nga wulira omuliro mu bigere tasobola kwambala siripa tayinza kwambala kintu kyonna bamukuba nnyo wansi w'ebigere Eddie Mutwe nantegeeza abasajja bamukubanga emirundi egisukka 4 buli lunaku bamuyira amazzi okuva waggulu ne bamuteeka mu kitaba eky'amazzi ne bamugjamu ne bamukuba ng'ababuuza ndaajana mu mbuliro omusango gwe nazza nga bamugamba tugenda kulaga essomo nga tebamubuulira musango gwonna gwe yazza naye nga bamugamba tugenda kuyigiriza essomo n'alaajana nga bamukuba buli kitundu kye kyonna eky'omubiri gwonna bamukuba enkokola namukuba obukongovule ng'ali ku mpingo ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono ne ziyita mu nnyama ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo ne zituukira ddala ku magumba ng'alabira ddala bw'ati empingo zituuse ku magumba naye nga bamukuba balinnye n'engatto balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba omusajja n'alajana omusaayi gutirika talina kyakkola bamuvulungula be bakuba nga bamulangira nti tugenda kuyigiriza essomo omusajja anyigiddwa naga mwamikazi bwe banyiga pulira buli wamu wonna buli kasuwa konna kaluma nga talina ddagala tebamuwa wadde kapanado ne bamugamba nti kola press-ups nga bamaze omukuba bamugamba kola press-ups nga bwagaana lw'obulumi nga bamuwongera kibooko eza solido ne bamukubisa amasannyalazi n'alaajana ne bamugamba buuka kola frogo jumping buuka ng'ekikere nga tasobola n'alaajana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba nga bamugamba olina okukkiriza olina okuba saluuti ebyo byonna bye mwawulira ti ng'alina okukubira saluuti ekifaananyi eky'omuntu oyo gw'omutegedde oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko mwami Museveni ng'alina okuba saluuti mu bulumi obw'ekitalo ennyo nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya mwami Museveni
ne bamukuba basaba ne bannyabo omusajja nga mulwadde nnyo era ng'embeera gy'alimu yabadde mbi nnyo. mu kuwulira ebigambo ebyo nenyimirira nentegeeza omulamuzi ne mugamba ekitiibwa omulamuzi tekisoboka omwami ono okumusomera charges talina kyategeera. omulamuzi n'alemerako n'agamba tulina ozisoma. omulamuzi n'agenda maaso n'asoma charges nga charges zino ziri 6 zezo zennyini ze mumanyi ezo charges ezavunaanibwa bannaffe Akireewo Kivumbi, Wakabi ne Gaddafi nga kwe kuli okumuvunaana nti mu kuziika omugenzi Ssekasamba ku kyalo ky'Emmanja mu disitulikiti y'e Lwengo mwami Edi Mutwe Edward Sebuufu ne banne beenyigira mu bubbi obw'eryanyi nga bakozesa ebiso n'obwambe ne babba ku bannamawulire esweta oba jampa ne babba obusimu obw'omu ngalo ne sente ezibalirwa mu 200 nga bazibba ku bannamawulire n'abamu ku bawagizi abaali bazze mu kuziika okwo. Era timwami Sebuufu yeenyigira butereevu mu kubba ebintu ebyo era n'abitwala. Era ne bagamba omulamuzi ng'agamba nti emisango gyonna egyo nga gimaze okugattibwa kuliko simple robbery ne aggravated robbery. Olw'okuba kuliko aggravated robbery tasobola, omulamuzi talina buyinza buwulira kwesaba kwa Edi Mutwe kwonna okweyimirirwa oba embeera yonna olw'ensonga emisango egyo giri wabuggulu w'obuyinza bw'omulamuzi wa grade 1 era nga giwulirwa high court. mu mbeera eyo ng'amaze okusomebwa emisango bamubuuza oddamu ki? mwami Edi Mutwe talina kyayogera n'agamba simanyi na kumanya bye mwogera, amaziga gamuyitamu. ne ngamba omulamuzi ow'ekitiibwa omulamuzi kino tekisoboka, talina kyayinza ku ansaringa ku NHRG yonna esomeddwa. nolwekyo nsaba nga nkola submission mu maaso go ng'omulamuzi muteeka erifuga emisango gino procedure gye tumanyi obulungi. omuntu yenna nga akubiddwa abona akaaba tayinza kubako na kyayogera. gw'olina obuyinza nga kooti okulagira mu bwangu ddala tagenda ku rimandi, tagenda ku trial, tagenda ku taking plea, wabula oyina mutwala mu ddwaliro, oyina kukola kiragiro ekimutwala mu ddwaliro nga ne president ezayogeddwako human rights byonna mbyogedde mbimulaze ne mugamba tuwe ekiragiro atwalibwe mu ddwaliro bunnambiro. omulamuzi n'agaana n'agamba tekijja kusoboka. State Attorney n'ayimirira n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi tekisoboka kumutwala mu ddwaliro eritali lya prison. bw'abanga agenda for any treatment ayina genda mu mikono gy'aba prison. nolwekyo basaba ne bannyabo omulamuzi ng'alemeddeko n'agamba ne musaba ne mugamba olemedanga ngenda kukola rulingi yange kikyozaako ne mugamba obanga ogenda kukola rulingi yo in the event nti oganye okumpa prayer gye nsabye eri kati nzikiriza nze ngende nfulume ne client wange tugende ffenna mu prison nkakasize ddala tagenda kuteekebwa mu mikono egy'abasawo. ne tufuluma n'alagira aba prisons nti mumutwale butereevu afune obujjanjabi mu prison. basaba ne bannyabo twafulumye ne batwala Edi Mutwe nga bamusitudde ne bamutwala mu baasi ya prison. jjukira baasi ya prison yazze luvannyuma kubanga mu kumuyingiza mu kooti mu nkukuta teyajjidde mu baasi ya prison, yavujjidde mu motoka entono eya saluuni gye mbategeezeza ng'avudde mu barracks ekasijjagirwa. nolwekyo ne tugenda mu baasi nenjogera ne Edi Mutwe omulundi ogwokubiri ng'alaajana nanga mwamikazi bwe mu ntaase ngende nfuna obujjanjabi nfa. ne tugenda tukaanya n'aba prison ne tugoberera emmotoka ne tuyingira mu prison ne batukkiriza ne tusisinkana omukulu wa prison eya Central Prison e Masaka ayitibwa Simon Peter Alunyu. Simon Peter Alunyu n'atubuulira procedure zaabwe n'agamba ne bwe muba mwagala mutya sigenda kujja wano Edi Mutwe temulina ddwaliro gye mumutwala. amateeka aganfuga gagamba wano tulina Health Center 3 mu komera lino erino komera lya region yonna Greater Masaka. nolwekyo ngenda musubjectinga to the medical assessment ey'abasawo bange abali mu Health Center 3 eri mu komera lino era immediately I'm handing him over. ne bamukwasa abasawo aba prison. mu mbeera ya prison nga bwe mugimanyi n'abasawo embeera ze balimu ebirimu tebimala ebikosoba tebimala nga batugamba bagenda mukolako testi ez'enjawulo. ne ngamba Mr. Alunyu testi zangere ki ezigenda okukolebwa wano? tewali laboratory tewali kikati bagenda zikozesa maaso. Masaka ayitibwa Simon Peter Alunyu. Simon Peter Alunyu n'atubuulira procedure zaabwe
Nagamba ne bwe muba mwagala mutya sigenda kujja wano edi mutwe temulina ddwaliro gye mu mutwala amateeka aganfuga gagamba wano tulina Health Center 3 mu komera lino komera lya region yonna Greater Masaka n'olwekyo ngenda mu subjectinga to the medical assessment ey'abasawo bange abali mu Health Center 3 eri mu komera lino era immediately I'm handing him over ne bamukwasa abasawo aba prison mu mbeera ya prison nga bwe mugimanyi n'abasawo embeera ze balimu ebirimu tebimala ebikosoba tebimala nga batugamba bagenda mukolako test ez'enjawulo ne ngamba Mr. Runyu test zange ki ezigenda okukolebwa wano tewali laboratory tewali kikati bagenda zikozesa maaso nareke that is our job era ne musaba ne mugamba please twagala omwami Edi Mutwe ave wano nagamba please bwe manga ngenda mujja wano nga bampadde report ng'eraga nti no wano tetusobola mujjanjaba mbanyina muri faringa ku Makshoni Bay eruzira mukomera lyaffe yewali eddwaliro erisinga kulina eryaffe tusobola mutwala mu ddwaliro eryebweru oba mulago oba ludda wayona ne tuvaawo n'atugamba n'agamba mmwe kakati mbamaze mundekere omulimu gwange nsigale n'omusibe wange bwe tutyo basawo ne banyabo nga tufuluma ne tumusaba twogere ne bannaffe Akirawo Kivumbi Wakabi ne Gaddafi n'atuukiriza ne babayita ne tutuula nabo ne twogera nabo nga basajja batu balina amaziga gabava mu maaso ne tubagamba ti munafaze ne bagamba fine katusabe busabi ti munaffe obulamu bwe tubutaasa basabe ne banyabo bwetu betwavuddeyo mukomera ne tuleka Edi Mutwe ng'ali mu mikono egy'abasawo abakomera eri Masaka mu Central Prison up to now tugenda kola follow up tumanyire ddala assessment yatuuse ku ki nakyo ekiddako bwe kitobe kyabadde basawo ne banyabo. President waffe nkulamusiza nnyo taata amanya nze mukyala Nekesa Aida nga nze maama wa Sebudde Kasimu abangi gwe bamanyi nga Kunta ye mwana wange omubereberye ddala zaayo ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna muka mutabani wange oyo Kasimu nga nkubira essimu nga ngamba maama mutabani obaleka bamuwambye saasooka kikkiriza ne ngamba eno omwana alabika nnimba mba ndi awo nga nfuna essimu endala nga bangamba Makunta akakunta kaweddemu ng'enjogera y'abavubuka ennaku zino ne ngamba kaweddemu akaki awo presa ne zinkuba ne nzikakkana ne bangumyagumyawo banneyiba ne bangamba guma tulanga omukazi Mukama ajja kusaasira ne ŋŋuma kati ngenda okuddamu owulya ne mbuza ye bannange bali ludda nti naffe tetumanyi ngezaako okubira ku mikwano gye nkubirwako Kasala Ajimalu mubuuza munnaye omwana wange nti tetumanyi ne ndajanako ne ŋŋamba bannange wabaayo yenna amanyi omwana wange gyali wakiri bambuulireko bwe twalaba ebifaananyi bya mutabani waffe Edi Mutwe ne ndowooza nti babunaaba butyo nange wange nnaamulaba naye saddamu kumulabako era siddangamu kumuwuliza n'essaawa ya leero siddangamu kumuwuliza naye bannaye Kasimu yandeka bubi ddala nnyo era nkuba omulanga eri gavumenti eno ensaasire nga bwe ndiwe nti Kasimu yabadde omwana wange yandabirira yankolera buli kimu okuviira ddala mu kusasulawo ensula mu kulya mu kukola ki byonna naye mbadde nsaba gavumenti webange omwana wange we yamutadde wonna nsaba bannange mmanyeewo oba wakiri mulabeko obulabi taata obubaka bwonna bwatuuse neyanziza nnyo neyanzeege Daniela mukyala wa Sebudde Kasimu akati zaali emyaka ono ye maama wa Kyagulanyi ansabye naye nti tajja kusobola kwogera Kyagulanyi Kasimu asabye naye nti